Pentagon tannagizimba. Kakati ekyokubiri simanyi kati ngera mu gavumenti buli omu wali walabira omwezi n'enjuba kati simanyi mu kugizimba ennaku zino obadde ogendayoko oba wagendayoko Nagendayoko. tebakyabeera mu bisooto tebakyabeera enfuufu yagenda tebakyasambirira kasooto tenti bazisengukamu biliyoni eyali ey'okuzimba kyaki bajongerako kwegamba esente zirina financial manager era beba bimanaginga nze mbadde mugamba yandibadde yetereza I'm so sorry kubanga nze simuwuliriza kubanga takyali issue ebigambo bye tebikyali issue nnyo gyendi ekigambo kya Katonda kati kye kikulu ennyo gyendi kati biri ebibye yamanyi kubanga sikyabiwuliriza nze tetubiwa amatu era tetubyagala mukama abampeera omukisa nsigadde ndi Pastor Teddy Naluswa Bujingo omubwa Bujingo ye ayina ebizibu by'obwenzi okiwulira yalekawo mukyala we tumumanyi ali kitende era tumugamba ono gwoli naye DJ yakuba emiziki ne weerabira eriddawa eridda eka eri Maama Baby era bulijjo tumugamba Bujingo dayowa ekitende kati naye anoonya buli gwakasukira ani ayina ekizibu ekirala n'atubuzaabuza kati olwaleero yasanzaani emmundu ye zitomeddaani Bugembe tannaba kuwasa katulina ekizibu ky'abapasita abo bavubuka abatannaba kukola ki kuwasa mu butuufu mutabani waffe tulina omugambako Bugembe afumba abakazi bangi abeera mu bawala naye alaba balinga nga mufumba mulamba badde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera bw'ayogera bw'atyo kati ayina point very useless temusigala ku Wilson lwaki asigala ku Wilson ono gundi Mbonye Elvis ate asinga n'abantu abangi mwali mulabye mukazi we atambula mu Range Rover ali yekka atula ku kitebe bwekiti bakiraba atula ku kitebe bwekiti ekitebe ne wasigalawo ekifo omukyala wayina okutuula buli kaseera tubuuza sebo Prophet Elvis omukyala bwali mufumbira afumba ye mukyala wa Pastor Prophet Mbonye tavaayo mufumbiro tulina ba musicians abatannaba kuwasa oba kufumbirwa ekitegeera tulina ba musicians abayimbi bangi bali awo nabo balinganga Wilson Spice Diana tannaba tulaga musajja Shiba yatulaga olubuto naye tannaba tulaga ki musajja by the way ngenda kutegeka 100 days nga tukolayo ekisaakaati mu bavubuka bano abatannaba kuwasa n'okufumbirwa tukole okusiba n'okusaba naye tutandika okukola ekisaakaate oyo Wilson bw'aba tannaba kusalawo nze nfunayo ku bawala abava mu kkanisa ye tutandika omulondera Bujingo kyeyayogeddeko kituufu naye tekijjaawo meseji yaffe gye tumugamba nti Bujingo naye ekitende ono omukyala gw'oli naye si wuwo okiwulidde oyo gw'oli naye si wuwo oyo DJ mukubi wa music era yajjanga selector tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu accident tubalangirirako okufiira musajja oyo oluusi atuswaza naye ne bwabeera atuswaza waliwo olumulumu lwayogera ki ekituufu nze natandika okulaba nti Bujingo buli lwabeera n'ekizibu anoonya ani gwakasukira kati era buli lwobuulira nti alumbye Bobi Wine ku njaga alumbye gundi alumbye oli obutawasa ekitegeeza waliwo omutawaana mu nnyumba abantu bonna babuuza Pentagon eriwa sente zetuwaddeyo biliyoni ziriwa kiki kati era mujjukire n'oli personal assistant we eyafa Bujingo n'atugamba mbu yali muki bwe yali yeekwese wansi mu steeringi tulinde conference yo y'abapasita batanawasa mugirindirire ngenda gitegeka era bwenna basaba mutandika okusaba ngenda kulangirira ennaku 10 nga buli musumba awasiza naye bannange mutusonyiwe we've told you that we are the answer we are not the answer olindiga onoonya bulamu butaggwaawo na kyamagero naye ate ekkanisa mwonoonya obulamu obutaggwaawo n'ekyamagero omusumba waayo ye ayagala kwetuga naye nga ggwe bw'aba akubuulirira akugamba Yesu akola era awonya tewaliiwo kizibu kinene mu maaso ga Katonda
naye ate ye kino kimususseko kakati atandise kireeta mu kkooti z'abantu akijje mu kkooti ya Katonda kubanga akkiriza nti Katonda we takyasobola kumweyimirira. Kakati full figure yalina okujja okumweyimirira nti abanga omusumba agenda kwetuga yeetuge nga yeetugira ensonga ey'amaanyi ey'omuzinze ennyo naye mbwe ekigenda okumwetuza bamuvuma nnyo. Naye nga Yesu gw'asinza yavumibwa okuva lwe yatandika okubuulira n'enva gye yava mu nsi era still yali yakusoomoozebwa naye teyeegaanako ku Mukama Katonda kubanga okwetuga kitegeeza kwegaana Mukama Katonda. Okwetuga kabonera akalaga nti Katonda gw'osinza alemereddwa. Kakati omuntu ayagala okwetuga akujjira ati ekigambo mu kamwa ka Yesu. Yesu akola era awonya. Yesu talina kizibu kyalemererwa, ebizibu abiwugula n'ebizito asobola okubiwewula. Gwe ki ekikutuusizza ku kwagala okwetuga olw'ebigambo obugamba ate nkyo gy'ogamba abantu nti Yesu akola era awonya? Oyo si musumba. Oyo si musumba. Mukama bw'aba yali amuwadde ekisa kye yakimuggyako dda. Kyova olaba kaakati ennaku zino buli kyakola kikontana n'ekyobusumba. Buli kyakola kikkakkanya amaanyi n'ekitiibwa kya Mukama. Kyova tasanga buzibu kujja kuwemulira katuuti. Tasanga buzibu kusaba dduwa ekontana n'ebyo Katonda bye yalagira nti okusonyiwa kye kisinga. Ate ye bugingo talina gw'ayina kusonyiwa wabula y'ayina okusonyiyibwa. Ayina okusonyiyibwa era eyasobya yalinnya katuuti asaba Mukama Katonda itaata jangu otigumbule golokoka tigumbula bonna abanjonyesa. Awe essala y'omusumba omutupu yali badde lokola. Bakwate ku mitima bonna abanjonyesa bw'oba okakasa nti oli ku sayidi ya Katonda. Naye naawe olw'okuba okimanyi nti wagwa tokyali ku sayidi ya Katonda, Katonda tokyamusaba mu butuufu bwa kumusaba kuba okimanyi tokyayina mafuta galokola mwoyo gonna. Kyova olaba essaawa eno ebintu obikola ki KCCA. KCCA esobola okuba nga temanyi kuzimba naye ng'okuzimbula yeesooka okuzimbulula. Nga temanyi kuzimba naye ng'okuzimbulula ebizimbiddwa abaazimba ate yeesooka. Kyova olaba kaakati naawe tokyasaba ssaala egatta ku bulokole, tokyasaba ssaala eraga kitiibwa kya Mukama, osaba tirimbula nga ate tumanye omutirimbuzi yabeera sitaani kubanga omuntu asaba tirimbula akimanyi nti okufa gye kuli. Essaawa yonna omuntu akyayinza okufa kubanga okufa tekuliimu kyamagero. Lwaki tolaga obwerufu bwa Mukama n'amaanyi ga Katonda ne tumuweera ettendo ng'olokola abaali bakuvuma kale ne bajja nga bakuwaana buwaanyi era ne bajja ne ku kkanisa yo ne bawa obujulizi nti bannange nze navumanga musumba nga n'ensi ebalaba nti mu butuufu oyo yeekolera yavumanga musumba. Naye kaakati ali ku ccaaki ya musumba ali mu mwetondera era ali mu kulaga nti bannange omusumba waffe twamuvumanga ne twamuvumiranga bwereere yeekolera bw'afaawo kiba tekiraze kitiibwa kya Mukama n'amaanyi ge. Era awo tewabaawo maanyi ga ssaalayo naye yeekolera singa alijja n'agamba nti bugingo sikyaddamu kumuvuma bannange sitaani yansinsa amaanyi, then awo ojja kuba olaze ekitiibwa kya Mukama. Lwaki ggwe bw'osaba osaba kutta? Kubanga okimanyi okufa kwangu ne gw'obadde naye lutemya lwaliiso bakkubira ng'otuuse eka nti gundi gw'obadde naye afudde nti kijja kitya omuntu gwe nnaakayawukana naye. Okufa kyangu. Omusumba asaba essaala y'okuzikiriza oba ey'okufa oyo tabeera musumba. Kibeeranga lw'onaalaba akale ku ggulu n'ogamba leero egenda ttonnya musibawo ssente. Omanyize nabagamba nze nina amaanyi ga Katonda ag'enjawulo leero egenda ttonnya. Olabye akale ku ggulu. Kaakati akale kaffe ak'okufa buli budde kabeera keereeze kaba ku ggulu era essaawa yonna omuntu asobola okufa. Naye wakati muntu okusobola okufa awo obeera tokoleddeewo kyamagero kubanga okufa kyangu nnyo. Kisinga n'okuyita erinnya nti maama. Eyatandise okuyita erinnya nti maama ate tetwalirozza nti lye lyangu ennyo n'omwana omuto alisobola ali mu kufa aba amusoose. Kakati tosabanga ekyamagero mu kufa. Tulageko ku kitiibwa kya Mukama n'ettendo lye
tulagiko ku kifaananyi kya Mukama eky'amaanyi ennyo mu kkanisa eyo ng'abaali bakuvuma bazze bakwetondedde, ng'abaali bakuvuma batandise okukuwaana. Eyo essaala gy'olina okusaba nti bakwateko taata balokoke, kubanga ekibakozesa bino bubuze. Taata balokole, taata balokole, naye taata batte. Gwe yamulagira okutta abaasooka niweesiba ku buli mulambo. Kanso gundi yayammanyiira. Uganda efiiriddwa abantu okuva Kanso gundi lwe yafa nabo baali bamanyiira ggwe. Leeta ekyamagero. Singa Wammeri wamusabira n'awona n'oga nti awadde yankola kino ne kino ne kino ne kino, then twalirabye ekitiibwa kya Mukama mu ggwe. Naye Wammeri afudde bibi musajja wattu, bamuwadde obutwa bamusaanyizzaawo ojja. Ekitiibwa kya Mukama eyali amanyiira yalagawo okuggyako nga ggwe wamuwa obutwa ate era nga kikyayinza okusoboka. Bw'oba oyogereramu eyo perspective, tusobola okukkiriza okuggyako nga Wammeri ggwe yamuwa obutwa, awo tusobola okukkiriza. Naye Katonda bw'abanga ddala Katonda gw'osinze era gw'okkiririzaamu, musabe ku kyamagero akole ekitakolebwa, takolanga ebyangu. Nkiddamu, musabe ebyamagero akole ekitakolebwa, tosabanga ebyangu ebya bulijjo. Gundi afe abaafa gwe wasooka okubasabira. Kitegeeza naawe okimanyi nti awo wootudde Katonda takyaliwo. Naawe okimanyi awo wootudde Katonda tokyamulina akola ebyamagero. Kyova olaba ofuuse kifa bakuzi. Nakangu byagambye mbu musumba agenda kwetuga ne tusalirwawa. Bwafa owa ffe ne tusalirwawa. Oba ggwe obadde olowooza nti ffe twagala kyabeere mulamu. Naffe ekiyinza okusinga okutusanyusa kwe kuwulira amawulire nti afudde, kubanga yasinga ottema abakule ku bafu ba kuno. Yakakimanya nti ebigambo bitta. Bazadde b'abaana bameka babadde mu nnaku yaabwe mu masika gaabwe nga beetaaga obusaasizi obw'enjawulo. Kale nga ne bw'oba ogenda kubajerega oba ogenda kubayeeya, waakiri noonyaayo engeri gy'opakeginga okujeregako oba okuyeeyako, olw'okuba olina ebyobufuzi byo by'oyagala okuzannya. Neno gira ddala mu kiwundu kya munno n'okwata muli we baba. Basiru abaana bammwe, nammwe ababazaala muli basiru obutababuulirira nti ebyobufuzi bittisa gwe batambulirako ye tattibwa, bo be battibwa. Muli biwulenga abazadde abaakuza obubi abaana bammwe, n'abaana bammwe abaafudde bibeera biwulenge. Kakati oyo gw'otunyumiza mbu simanya ng'okumuvuma awulya kugenda kumutta, nga ye avuma wakati abafiiriddwa, nga ye avuma wakati abali mu kukaaba. Ekisinga okutuwa essanyu kwe kunaaba okufa kwe. Bw'oba obadde olowooza nti okimye eddagala nti ebigambo byaffe tubikendeezeeko bujinga agenda kwetuga, ate tugenda kwongeza byengeze, kubanga tewali muntu ayinza kusanyuka nga bujingo yeetuze okusinga nze. Nkiddamu, tewali muntu ayinza kusanyuka nga bujingo yeetuze okusinga nze, kubanga naye bulijjo babadde avuma abadde nga tabawa mmere. Abaana bafa nga balese abaana baabwe. Rita Nabukenya yaleka omwana, ffe tudde ku ono siga tusaasire essiga atalina mwana gwalabirira, tusaasire essiga atagenda kuleka mulekwa n'omu ku nsi. Bujingo naafe olunaku olwaleero abaana be tebasobola kukaaba, era abaana be tebayinza kukkiriza bayita bamulekwa, kubanga baamukaabira dda. Taata waabwe yafa mu mwaka gwa 2018. Taata waabwe baamuziika mu mwaka gwa 2018. Abaana abo baafuuka bamulekwa mu mwaka gwa 2018. Mubuuzo okuva mu mwaka gwa 2018 wali oguliddeko ku mwana wo n'omwe essaati yadde? Wali otegedde abaana bo be basuze? Wali otegedde abaana bo kye balya? Kakati ate bano baasekerera balina abaana nga n'abamu be babadde buli kimu eri abaana baabwe, era nga bwe baafa abaana baabwe ensi yabaakira bbulu, tebakyafuna mukwano gwa taata. Newankubadde nti baasigala bafuna school fees okuva ku kitebe, newankubadde nti baasigala bafuna ebyetaago ebisookerwako okuva ku kitebe, naye omukwano gwa maama gusigala mukwano gwa maama. Tewali ayinza kuffe kwagala mwana wa Rita Nabukenya kusinga ffe. Tewali kuffe ayinza kwagala mwana wa Asiini Kawuma kusinga ye. Tewali ayinza kwagala baana ba Dani Kyeyune kusinga ye. Abaana baasuba omukwano gwa taata waabwe oba omukwano gwa maama waabwe, tuguyita omukwano gw'abazadde baabwe. Gwe nojja n'oseka
nojja n'olaga nti kibagwanidde okusigala nga muli bamulekwa. Abazadde ne bafuuka batitagenda nga beesibye ebimyu ng'obulumi bubali bubi olw'abaana baabwe okubafaako. Nojja noddira obulumi bwabwe n'oseeterezaamu n'oga nti muli basiru mwazaala ebyana ebisiru ate nammwe muli basiru mwagaana okubuulirira ebyana byammwe. Kakati oyo gw'otunyumiza afe aluddewo tumwononeddeko n'obudde bungi nnyo afa alabo batunaddamu okumwogerako ddiiro. Nze njagala ekintu kimu Bujinga afe alaba oba kuffe waliwo agenda okuddamu okumwogerako. Bwe muvuma abantu mwe babavuma ne muwoza nti ate bavumye bazadde baffe bavumye bazadde b'abantu nojja n'ovuma Kyagulanyi oluusi. Era nina omuyimbi gwe nawulidde mwe entalo zibaawo naye maama tomulumba gwe weerabidde nina ono gw'ovumya ayina abaana. Nze nkiddamu yenna anannumba yenna aneepampalikako ngenda kuvuma nnyoko oba kitaawo kubanga nange z'oli mu kuvuma ndi taata amaalu kano mukakootinge bulungi. Yenna nvuma ngenda kuvuma nnyoko oba ngenda kuvuma kitaawo kubanga nange gw'ovuma ndi taata amaalu. Bw'onzigulako olutalo siggwa mpa olulwana era siggwa nsalirawo butya bwe ngenda okukukuba. Bwe mujjanga mu street fight mukkirize ebeere street fight etali mu mateeka kubanga naawe okwesoloosa ogende ku ttaka lyange oyiweeyo omusenyu naawe okwesoloosa onvume byonna byonvumye obinvumira wakati nga nina abaana ate abakuze abali ku social media era abakulaba. Kakati nze ate bwe nvuma nnyoko n'ogamba nti abazadde tebaabibaddemu gwe tokimanyi nti nange gw'obitaddemu ndi muzadde? Gwe tokimanyi nti nange ndi taata amaalu? Yenna nanvuma nja kukwata nnyoko muleke bulere nti kubanga nange gw'oli mu kuvuma ndi taata wa muntu omu. Oba ntegeerekese bulungi otherwise full figure fenga wano kuyeekolera sabula tweyamye okuggulira Bujingo Sanduuko ng'amaze okwetuga. Temweraliikirira wamwe muyinza okuba okweraliikirira kwammwe kuli nti ennaku zino omusajja mwavu tewakyali ssente ate alina okuziikibwa mu kitiibwa tujja facilitatinga amaziika ga Bujingo bw'anaaba afudde bivumo byaffe kubanga emmotoka yange singa etomera owa booda n'emutta buvunaanyizibwa bwange okukola ku by'amaziika okusigala nga famire weewaawo njitidde omuntu waayo naye at least ekitegedde nti saakikoze mu buki mu bugenderevu kyazzenga accident. Kakati Bujingo bw'anaafa naffe tuli beetegefu facilitating amaziika ge temweraliikirira akatoga abantu bajja lya omuceera abantu bajja lya ku bbiiru yaffe tenti zijja kujja ku bbiiru yaffe emmotoka ezinaatambuza omufu ku bbiiru yaffe n'essanduuko y'omufu ku bbiiru yaffe. Temweraliikirira temweraliikirira. Bw'aba alina Katonda agambe Katonda amutaase aleme kwetuga takyamulina Katonda. Kakati mmwe endiga muli awo mu bubuyadde buli budde. So gundi Pentagon bagitemerako ettaka Pentagon bagitemerako ettaka babuzaabuza mpola Bujingo kakati apuse ng'omusawo omuganda ajja n'ateekaawo ekibugo kye Jjajjamaani bw'ateekaawo ekibugo kyatandika agamba nti omwo mulimu Nnaalongo ttimba nnene nga kyenyeenya kiti nadda ate akati kano ke kalina okkoona ku Nnaalongo oyo okufuluma. Kakati Nnaalongo amubuliza mu kati akati kano kasobola okunona empaleyo ewaka nsooka katuma ewaka ne kanona empaleyo olwo Nnaalongo mumwerabidde ate nga n'akati tagenda kkaba bandaazaako naka agenda kkabeerabiza n'ekirala. Oluvannyuma akuyingize mu mmotoka ye mbw akuguza eddagala kumba agenze kubba. Kakati ye Bujingo twatandika ne Pentagon ogitemeddeko ettaka Pentagon oyongera ogitemerako ettaka Pentagon oyongera ogitemerako ettaka. Bino byonna okaabya byabwereere ansa eri emu Pentagon ogizimba ddi? Ennyumba ya Katonda ogizimba ddi? Ennyumba ya Katonda mu budde bw'okugizimba ate Mwoyo Assaamiriambo Museveni bw'anaaba azzeeko Pentagon mugera gizimba. Museveni w'amaanyi okusinga gwe Katonda gw'osinza oba Museveni wa muzinzi nnyo okusinga gwe Katonda gw'osinza. Tobuzaabuza bantu ffe tetwagala offe na ssente zaffe nkiddamu kubona atera offa tetwagala offe na ssente zaffe. Bujingo tetwagala offe na ssente zaffe. Zimba
Pentagon naye nga tonnaba bw'oba okyakaaba maziga onaatera okukaaba omusaayi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.